Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Bobi Wine abantu bamulaze omukwano era ne balaga nti obubaka obw'enkyukakyuka baabufuna era bagiyaayaanira. Era bw'atyo akidde omutimbagano n'akakasa nti mu butuufu eno tour gye yabaddeko mu Soroti District yabadde successful. Kati kikyazzaako wiiki eno gye tutandise ennaku z'omwezi 11 Novemba. Bobi Wine ate addawa ebyo muganda nga byonna ngenda kuba mbikutegeeza. Zaake oluvannyuma lw'okusiibulwa mu ddwaliro twalabye Emitiyana abantu nga bamwaniriza era yayingidde Emitiyana nga omuzira. Newankubadde nga omubaka Akol ekimuvuddeko yagamba nti abantu b'Emitiyana tebasaana kubeera nga baddamu kubeera nga balonda Zaake kubanga tasaanidde, naye nga bwe mukimanyi nti munnange omweyogereze takusuuza kayanziko. Bo abantu balaba nti byayogera byebyo ebigasa abantu, so si munnange ebintu bitwalire mu busanso ne tuva ku reality. Kale munnange National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu wiiki namba gyakulungudde mu tour nga yeetooloola oba atalaga eggwanga lyattu Uganda, era nga yatandikidde Soroti District ku lunaku olw'omukaaga. Mu bubaka ku mukutu ogwa X, Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo yalaze okusiima olw'abantu okubeera nti nno bamwaniriza e Soroti mu ssanyu ejjitirivu. Kale nga era obubaka obw'enkyukakyuka Bobi Wine nga bulijjo nti kyetaaga munnange okuba nti wabaawo obwenkanya, okuteeka amaanyi mu byenfuna naddala mu regioni eyo. Kale munnange bw'atyo mu tour gye yabaddeko entandikwa simbi kubanga abatuuze bwe batyo bwamwaniriza nnyo nga bw'abategeeza social economic changes ezifeesinga abantu b'omu Teeso. Era yategeeza n'agamba nti obubaka bwe babadde bawa abantu b'e Teeso bubadde bwankyukakyuka n'okusuubiza okubeerawo obwenkanya wamu n'okuteeka amaanyi mu byenfuna, nti abantu okubeera nti nno baweebwa amaanyi babeere nga munnange mu byenfuna nabo babeeramu. Okuba kiri nti munnange Museveni n'omulembe guno gujjudde enguzi, n'abo baatayagala kubeera nga agambako b'okukwatako ababbi abalidde sente z'omumusolo ne bakatagga. Omulembe guno gutufuukidde ekyambika. Bwe twogera ku bubbi muganda wange, abasajja babbye ssente era babbye eggwanga balikalizza. Ekyoba omanya nti eggwanga balibbi balikoze eki? Balikalizza. Era gwe buli bwogenda mu comment section n'olaba nga
kuba kati emboozi nga zino gyagenda okwesanga waagwe oyagala simanya kukola otya mumala googera ani agenda okukola bw'ati abo manya nti bannaabwe ba agents baabwe oba bakifunamu mu ngeri emu oba endala. Kale bw'atyo NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nti ekibiina ekya NUP kitunuulidde ekintu kimu, economic justice wamu ne accountability. Walina okubeerawo okumanya nti ssente zino zikoze eki. Eggwanga bajeti yaalyo nga bwefuluma, ssente bwe bazibwayo zikola ebyo bye zirina okubeera nga zikola, oba waliwo abayeyanza obweyanza ne boyongeramu n'ezaabwe. Kati ebintu ebyo byonna bina tulaba supplementary budgets n'ebirala byonna byayogerako mu nsonga eno, era bw'atyo n'avumirira nnyo administration ya Gen. Museveni olw'okubeera nti nno muganda wange yafuuka ya Luganda n'enguzi n'okulemererwa okubeera nti nno munnange etumbula abantu abawansi regions zonna kwegamba okusinziira ku by'obugagga ebiriyo n'abantu bye basobola okubeera nga bakola tabitunuulidde. Yensobola kiwalabye nga akutte omuti gw'emmwanyi mu mukono ogumu, ettabi ly'emmwanyi, ate sayidi endala ng'akutte ekikajjo. Kubanga bannayuganda tebasobola kwebbulula katugeze obanga balima muceere newankubadde no wano gulimwa, naye waliwo ebintu byo ebimanyikiddwa nti wano birimwa ate abantu abangi, so nga ate ensi endala ojja kugenda kusanga omuceere gwe gubabbuludde nabo kye balina. Kati naffe tulina mmwanyi n'ebikajjo n'ebintu ebirala, kati sayidi ze ye Busoga bikajjo, wano mu Central mmwanyi n'ewalala bye tulina okutunuulira era bye birina okubeera nga bitubbulula okuva mu bwavu. Awo bw'atyo kyava akiteekako nnyo essira nti enkulaakulana wamu n'okuwa abantu amaanyi okubeera nga basobola okukola ebintu ebibabbulula, gavumenti erina okulaga obweyamu wamu n'okufaayo ennyo n'obwerufu era n'okufa ku mbeera z'abantu aba bulijjo, citizen welfare. Naye ebyo babifaako baduula buduuzi. Musajja yaduulira abasomesa bano mujjukira bulungi nnyo nti bwe musobola okwekalakaasa okumala ennaku 3 mubaleke naawe bagenda kuddayo, kubanga akimanyi bambi omusomesa alina okubala okulya kawunga k'essomero. Akimanyi nti alijja mu luma nnaku 3 nga tagenze, alina Mukama Katonda. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo yalangiridde wiiki eno bw'atyo agenda Kisoro district, era eno ekimutwalayo okubeera nga awa obuwagizi eri Sultana Salim ono nga ye candidate wa NUP agiri ku kadi ya NUP mu by election eziri wali ekisolo nga Kisolo Women MP. Naye mu bino byonna kyemaze okutegeera nti kirabika eri abantu abakola obutaweera okulaba nga Uganda tenunulwa, okulaba nga tewabaawo nkyukakyuka, okulaba nga ekintu kisigala mu layini yaabwe mu musaayi gwabwe nga bwe baakitegeka. Era olejja kugamba nti mu byonna Bobi Wine beeyogedde nga ali Esoroti tebikola makulu ng'ate yakoze eki okuleka okugenda okujooginga obujooginza, alina kye yakoze tewali kwegamba. Abantu ebizibu bye bafeesinga bo ng'abeeyo esayidi zeeyo, katugeze abantu b'e Karamojja obuzibu bwe bayitamu n'enkulaakulana eriyo ebbanga lyonna emyaka 4 nti etuukaganye n'omutindo ogwo. Gavumenti ekoze eki okusobola okubeera nga abantu bano ebayamba? Balina ebizibu bingi bye mumanyi obulungi ennyo. Bwe tutunuulira ebbeeyi y'ebintu tulaba sukaali ali ku bbeeyi ya waggulu, naye ate ebikajjo bigula ssente ntono nnyo. Ekyo omuntu n'akugamba nti talina kye yayogedde ki? Nti ebikajjo babigula babidondola nnyo, naye ate sukaali bbeeyi ye eri waggulu nnyo. Kati kye twagala okutegeera, ani afuna mu sukaali? Lwaki ebbeeyi eri waggulu nnyo ate bali nga babadondola? Mwagala emmwanyi naye efuuke nga ebikajjo?
kubanga byebibuuzo bwebweni byabuuza nange byenina okuzza eri abo bagamba nti tewaliiwo kye yayogedde, tewaliiwo kyamakulu, mwagalire emmwanyi efuuke ng'ebikajjo. Kubanga yagalagaana bw'ofuna ssente ate ojja kwagala okuzinvestinga wano mu Uganda, tojja kwewala kuinvestinga mu bulimi, kubanga ensi yaffe Katonda bw'atyo bwe yagikola ki, bwe yagitonda. Naye bw'onookozesa amaanyi amangi ennyo, kubanga okulima era kumenya oba okulunda, nga ggwe ali ku faamu omenyeka nnyo, naye nga bw'ogenda ku katale bakudondola budondozi, ekyo kiba kitegeeza ki? Twolekedde okusanga abantu nga bakaaba amaziga naye ate nga tebamanyi kye bakaabya, tebamanyi ensonga lwaki bakaaba, naye nga bakaaba bo nga banenya mbeera, naye ng'embeera tebamanyi kikigireeseewo. Ebyo byonna tulina okuba nga tubitunuulira, kubanga Uganda eno ebonyeebonye nnyo. Mujjukire batukwata nnyo obujega. Gino Museveni bwe yajja 1996 kye yasooka okusala abantu 30%, mu miliyoni bakuwamu 7, mu miliyoni bakuwamu 7, naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti sente ze Uganda zaali tezeeyongedde maanyi oba ku ddoola oba ku kitegeeza nti n'ebintu waliwo bigula byasigalirayo mu bbeeyi. Katugeze nti emmotoka egula miliyoni oba emu era yasigala ku miliyoni emu, teyadda ku 7. Kiba kitegeeza nti omuntu asobola okugenda okwegulira emmotoka mu bondi baali bamaze okubeera nga bamusala sente, ekintu ekyaleeta obuzibu ennyo obwavu mu bantu. Kwegamba yakedde ku njangu osobola okugenda okugula emmotoka mu bondi, olwo okukyusa wali sente nga tosobola yadde n'okugula akagaali. Kino kyali kibi nnyo, naye munnange abantu bajja kugamba tebabimanya. Ebyo